bajjusi tebampise yabasizana Nina Rose nali ne Nina Rose jo awalaayi teyanyiga wadde kale mukama abalaba but Nina Rose and Andre congrats nenga temutufuuye as COVID social distancing. Let's read from the book of John chapter 15 verses 15. Who's the name of Maureen by the way? Sense of Balawa, Nesimo Kuba, Wash House Banani, Nesimo Bala Pastor Bugembe Natina, Martha Anyumya Tewali kwagala kusinga tewali nsoma Yokaana 15 oluyiriro 15 tewali kwagala kusinga okw'omuntu awaayo obulamu bwe okw'omuntu awaayo obulamu bwe olw'emikwano gye. Tewali kwagala kusinga kwa muntu awaayo obulamu bwe olw'emikwano gye. Muba mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira, olwo nga sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanya bifa mu maka tamanya bifa ku mukama we. Kaakano mwe muli mikwano gyange kubanga mbategeezezza byonna kitange yanyamba. Otegeddemu omusimala. Ntegeddemu omuddu aba tasobola kumanya bifa ku mukama we. Naye mukama wo bw'akusemeza n'akwagala n'akunnyonnyola ebimufaako osobola okutandika okumanya bifa. Kintu ki Katonda kye yali akukoledde mu nsi ky'omwebaliza olwaleero mu nnyumba ye. Abatudde mulizaala abaana olabye abasamize bwe bakola abantu okanga bakaana gemugende nti buli atudde jazaala omulema teri ajja tuula musamize bwangu nnyo otiisatiisa abantu. Mukama nkoledde bingi mu bulamu bwange, zimpise mu bintu bingi era neebaza nnyo Katonda olw'obulamu bwange. Nze ayimiridde nammwe wano naliko house girl nga nkola mu maka ga muntu. Saamanyako lunaku nti oba olwali lwamukaaga Katonda lwe yanzijayo. Sijjukira era mbadde nnyumyamu ne bannange nti Mukama akola ebintu bigudde bweye nga bw'akyagala. Nsobola kugamba nti oba ku ssaawa bweziti nafuuka kyendi kati. Katonda yamanyi lwaki kyawe era Mukama yamanyi lwaki nasooka nenkomekereza mu bwa housemaid. Nakolanga ewaka nga nkolera $1,500 omwezi nga gwe nfuna, naye ng'ate munaye ndi bulungi kuba embeera gye nalimu eyampaliriza okugenda mu bwa house girl. Kugamba Katonda yannyamba kufuna wembeera. Nali nsigadde mu mbeera nga wembeera siinaawo okuleka okukola omulimu ogwo nfunewo ensula. Katonda tumukubire engalo. Ekirungi okaaba bulungi, nze nga natandise ate kirala. Tuli be Masaka woowe yayanzise, ab'e Kampala bakaabye alimu bwe bati. It's okay, it's okay. So kyeweebaliza Katonda. Neebaza Mukama nti nasobola okuva bangi nnyo benkinyumiza ne mbagamba bannange nze nali house girl ne bagamba nedda. Kubayo omuntu bwakulabye abamanyi otandise bw'otyo era gwe wazaalibwa bw'otyo nedda. Nze nayita mu buli kintu omuntu kyasobola okuyitamu okuba obulungi.
naye nina Katonda nti nze nina okukkiriza bwe ŋŋamba nti mpita awo okole ki mba mpita awo. Mu bulamu bwange temuliimu kulemererwa nagaana kubanga gye nayita manyiyo. Yes, manyiyo. Nze nsobola okuyingira mu maofiisi g'abantu nantiisa omuntu ne ŋŋamba nedda olaba nayita wali nawe ngenda kwogera naawe. Yeah. Ekitiibwa n'ettendo bidire Mukama. I love you, Maureen. I love you too, Pastor. Mwami Kaliisa yatuwa obudde butono nnyo. I wish Mwami Kaliiso ate naye yaŋŋamba asaba naye takomebwako twongeza. Kintu ki ky'oyinza okugamba house galo yenna in seconds? Abaana abali abakula ewaka by the way si kibi ky'oli mu kukola, oli mu kufuna ssente. Nange nafunanga ssente, ezo ze nafunanga zannyambanga kubanga nali nzeetaaga. Ate togamba nti okomye ku olwo nti nze maama njawusigawo sijja kufuna bampasa, nze gwe mulaba wano ndi mufumbo. Ate nga ndi bulungi kyeneebaliza Mukama, ate nga ndi w'amaanyi, ensi eyinjagala, bino byonna saabirowoozaako. Tukwagala. Nze kyenkubuulira kyokka kola omulimu gwo, Katonda akulaba, beera muwulize eri bakama abo. Olunaku lw'olujja ate topa kusambeera eyo, Katonda ebibyo abimanyi era agenda bikuwa. Tukubire Maureen Nantume mu ngalo. Thank you for coming, Maureen. Thank you. I love you so much. Zijukira twali fenna e London, katonfuule kamera man abeera bwati. I love you so much. Thank you, Pastor. Nkumatira ekyo kimanyi. I love you too. Tukubire Maureen mu ngalo naye tulira. Kakati olwaleero njagala kusomesa mu bulamu eyidholi musembere wali mwetuulireko era Katonda mugezi yaleese Maureen olw'ensonga. Baganda bange aba President Museveni muwulire emirembe. Wano waliwo aba Bobi Wine, waliwo aba Museveni, waliwo aba Mao, waliwo aba Besigye. Temuliwo? Nze nga nze ayogera nze nkyali wa Museveni, bwe naakyusa nja bagamba. Ebyaddala nyina ensonga zange. Nkyali ate bwe naakyusa nja bagamba. Nja bagamba. Naye kati nkyaliyo. Ono omusajja yajangu wano. Ne bannange enjiri ya leero enaabeete. Kasita Maureen abazizaamu amaanyi. Ono omusajja buuza ku bantu. Ono omusajja yakubira Uganda Cranes omupiira gwani amanya sebo. Amanya Alan Katerega. Basebo mwanirize Alan Katerega mu nnyumba ya Mukama. Aziza ino musebo. Otera okusaba naffe. Yes sebo. Nsabira wano sebo. Mulaba nti ndi w'amaanyi. Nze pastor wa Alan Katerega. Nsanyusa okukulaba. Eddakiika za Mwami Kaliisa ziweddeyo weetuulire. Bonga. Uganda Cranes oye. Muwagira kimu. Muli baaseno. Katonda bw'alituwonya abaaseno tulitereera mu nsi. Boogera. Mani oye. Arsenal oye. Nazebulira njiri ndi mu Arsenal. Mulaba Katonda bw'akozesa abasiru. Tukubire Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Maureen onkoze bulungi. Ekyandikibwa Maureen kyasomye. The scripture that Maureen has read. Kigambye nti omuddu tamanya bifa mu nnyumba ya mukama we. A slave will not know what is going on in the master's house. Yesu n'agamba naye mmwe But Jesus says that to you, sikyabayisa nga baddu, I no longer treat you as slaves. naye nabafuula mikwano gyange. I call you my friend. Bw'aba Katonda mukwano gwo mukubire engalo mu nnyumba yo. Mukama zino zizo mayumba gaffe. My sermon is, Enjiri y'omutwe gamba. you are either a rug Oyina kuba kisiimuula or a carpet. oba ng'oli carpet.
A rug is something ekisiimuula kye kintu that people step on with shoes, abantu kye balinnyirako n'engatto dirty shoes, enkyafu but they don't just step on carpets with dirty shoes. naye bwe kituuka ku kapeti tomala gagirinnyisako ngatto z'ekyafu. Osobola oyita mu nsi You might go through the world ng'ekisiimuula as a rug oba nga carpet. or as a carpet. Omu yatugambye bw'ati, One person told us this. era byonna byakulinnyako. All things are to be stepped upon. Ne mugamba kye nkugamba kikino, And I told them this is what I'm trying to mean. tolina option ya kusatu. You don't have a third option. Bakutadde ewantu, You have been put into a place bakugambye nti londako and you're in a position to choose one. okubeera ekisiimuula You're either a rug oba okubeera carpet. or a carpet. Ne president Even the president. muganda Grace yatugambye, But Grace's brother bagamba told nti us president ayita ku red carpet. the president has to step on a red carpet while The walking. king passes, the celebrity on the red carpet. N'abeebitiibwa bakabaka ne bonna bayita So ku red you carpet. can go through life Kati osobola okuyita mu bulamu as a rug ng'olinga kisiimuula or a carpet. oba ng'oli carpet. So choose from two. Kati olina kulondako ku bibiri. Either oyite mu bulamu ng'ekisiimuula, You would either go through life like a rug, ekintu kye batabalamu magezi, something that you will despise, oba okuyita ewantu nga Maureen wayita n'ogamba wadde ndi wano sirina kyendi naye ŋŋenda wano. you would either go through life and say, I'm going to become a carpet, a person of value. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, osobola okubeera mu relationship n'omusajja you can be in a relationship with a man tannakuwasa, who has not yet married you, akuyisa and ng'ekisiimuula, he treats you like a rug. akuvuma, He abuses you. akujerega, He mocks at you. takubalamu magezi, He despises you. akukuba, He beats on you. takuwasanga. He's not even married to you Munyiigire yet. ka bunyiigizi. Get annoyed at me if you Eyo want to. okolayo ki? What are you doing in that kind of relationship? Okimanyi nti osobola okufa. Do you know that you could die? Abafumbo musigaleeyo, mwe abafumbo ngenda boogerako nammwe. Bw'oba abakuyisa ng'ekisiimuula, Katonda omwesiga oluvannyuma lwa saaviisi eno akwambaza ekitiibwa ne feva maaso ga bbaawo. May the Lord dress you up with favor if you're treated badly in your marriage. Okimanyi nti omuntu asobola okuyisa nga kasasiro n'ofa, Do you know that somebody could treat you as trash and you die? ne bakuziika. They bury you. N'ogyayo ekirwadde kye mwangambye mu first service bakiyita batya? Cardiac arrest. Then you go to cardiac Pressure. arrest. Pressure, high blood pressure. Ne bakuziika. You're buried. Ogenda okugulawo akadirisa k'eggulu By the time you peep through the window of heaven, ng'omukulu ali mu kuwasa mulala. the man is getting married to another lady. Gwe wafa. You're dead and gone. Munkwate bulungi. Get me right. Sigambye nti nobayo. I'm not saying that you should divorce from your marriage. Njagala otandika okugamba nti bosi ne bw'onvuma n'onjerega bigenda kukoma wano naye tebigenda kunsa mutima. I want you to get that determination of hearing those words, but you don't let them into your heart. Omuntu yenna akuyisa nga kasasiro abeera devil's agent. Every person who despises you like rubbish is a devil's agent. Yesu yennyini agambye sikyabayisa nga baddu kati muli mikwano gyange bw'aba Katonda akulabanga mukwano gwe lwaki oleka omuntu alya emmere omuntu agenda mu tooyi n'asaba toilet paper omuntu azuukuka n'obujonjo lwaki omuleka n'akuyuzaayuza omutima wadde oli awusigalo eyo si gy'ogenda okufiira. Don't allow yourself to be a rug. Teweeganya kubeera kisiimuula. Katonda The Lord, bw'abanga ddala Katonda mu bwakatonda bwe if He is God as He is, nga ddala oli kisiimuula and you're a rug olw'okuba tolina ssente, because you don't have money, olw'okuba tewasoma nnyo, because you're not really educated olw'okuba well, tolinnyanga ku nnyonyi, because you have never boarded a plane, lwaki wazuukuse ku makya? why then did you wake up in the morning? God can't wake up a rug. Katonda tasobola kuzuukusa kisiimuula. Katonda yakuzuukusizza kubanga olina future. The Lord woke you up because you have a future. Tokkirizanga muntu yenna Never permit anybody kukuyisa nga kasasiro. to treat you as rubbish. Let me tell you something. Kambereko kye nkugamba. Breath Omukka or ogw'okussa oxygen oba omukka gwe tussa, is only given by God. Katonda yekka y'aguwa. No president, no king, no shop sells oxygen. I mean, gives you life. Teri mukulembeze asobola kuwa bulamu. When God says die, Katonda bw'agamba nti fa, nobody can raise you. teri asobola kukuzuukiza. When God says live, Katonda bw'agamba nti okyali no one mulamu, can kill you. teri asobola kutta. Kati mbuuza ekibuuzo. Now here is the question. Olw'okuba nga tolina ssente nnyingi,
Just because you don't have a lot of money. olw'okubanga bakumye emirimu mingi, Because you have failed to get a job to do. olw'okubanga tolina motoka ya bbeeyi, Or because you don't have an expensive car. olw'okubanga tosula kololo, Or because you don't sleep at Kololo. bw'oba ddala oli kasasiro, If you are created to be rubbish, lwaki katonda yakuwadde omukka gwe n'ogussa why is olwaleero? God giving you his oxygen for you to breathe today? Kale bwe kiba nga yagukulekedde, So if he left you the oxygen, naawe olikaaba amaziga nga Maureen g'akaabye nga si ga nnaku naye nga gakwebaza Katonda. one day you will cry tears of thanksgiving to God. The first step kati imagine n'embeera ne bakakola ebika 10. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe if you believe you can fly, then you need the people that will act as a runaway. Alaninsuubira batuukawo kubanga waliwo omuntu eyagamba balanya osobola. Ono yafunyewo obukulembeze bw'ebyaliwo waliwo yamugamba osobola. Maureen yatuukawo kuba waliwo yamugamba osobola. Singa sitaani akuweereza abantu nga buli wonge bagamba tosobola, ogenda kufa, tolina ky'oli, omwe muli banaku era ogenda kufa. Naye olwaleero mugamba ntumye mugambe twali kisimu, twali kisimu. Kino kirangirira mu linnya lya Yesu. Buli alaba olwaleero obwaka buno bwe bukwerako by the end of 20, this is 2020, bali emyaka esatu, 2023. 2023, buli ali ku TV eno, buli ali ku YouTube, 2023, oli atunuulira ng'ebintu byonna byakyuka. Oli akulyegala mu nnyumba ye, kino emyaka Katonda akyale, Katonda akyale. Famire ya Yusufu Joseph's family yamulabanga kasasiro, looked at him as rubbish, ye Katonda n'alaba gavana. but the Lord saw a governor in him. Famire ya Dawudi David's family yamulabanga kasasiro, saw him as rubbish, ye Katonda ng'alaba kabaka. and God was looking at a king in him. Maureen abamuyitako 15, 20 years ago. Abaita ku Maureen miaka 15 emabega abiri. Harusiga They saw a housemaid. Katonda ng'alaba star. The Lord was looking at a star in her. Naye wano wetudde Even today where I'm seated, waliwo abantu enzite namanya that you are going to be a great person. Simanyi mpulira Katonda andaga ebintu. Mukama ali mukundaga omwana w'omukazi. the Lord is showing me somebody's child. There is a child among your children. Waliwo omwana mu baana bo 13. emyaka nga 13 oba. Buli mwana alina emyaka 13 yimuka. If you're 13 years of age, get up on your feet. Bw'oba omulina kumanika mukono If you gwo. have that child, you can shoot up your hand. May that child become a great person in your family. Buli alina omwana nga emyaka 14, 15, 12, 13, 14, 15. Nangirira buli ali between 11 to 15. May the Lord bless you. May the Lord lift you. May the Lord. Naawe ono ow'ebyalema aliwa? Aliwa maama. Balina abaana. Balina emyaka emeka. Katonda ndaze omwana wo ow'emyaka 13. You have the 12, 13 years, the Lord has revealed that to me. Buli eyayafulumiza omwana kwata ku lubuto. If you've ever given back to a child, touch your Ne bed. bw'oba oli musajja ng'olina omwana. And if you're I declare a blessing upon your children. I declare a blessing upon your children. Tebagenjaga, tebafa, tebaleta maziga, tebaleta entaana.
sister. Oyina muganda wo. Oh, the world has played games on your sister. Ensi emuzannyiddeko nnyo. She's 29. Alayika alina emyaka nga 29. Stand up if that's your sister. Bw'aba muganda wo nga yeye osobola oyimirira. The devil has played games with your sister. Sitaani amuzannyiddeko nnyo. That sister of yours, Oyo muganda wo. from this day forward, Okuva n'olwaleero okweyongerayo. the Lord will visit your sister. Mukama agenda mukyaza. Muganda bali wansonyiwa? Wansonyiwa? Nti wansonyiwa? You have a sister. Banange mbabulire. Ndaba ekigambo celebration mu nnyumba y'omuntu. I see the word. Obudala obutono era bwebukisa ayitike buli muntu ng'endwadde ebadde mufudde ekisimu waliwo omuntu bakusitula busituzi bakuliisa buliisa tolina nakyokola omuntu yali atambula nagirira amaanyi mu makumbako nagirira amaanyi mu miswa buli alina omulwadde ewaka buli alina omulwadde ewaka buli muntu nga babaza waliwo famire gyendala ewabwe birina omulwadde yakamala emyaka obamusanvu ayawo amaanyi ga katonda gamutomera magumba gamutomera mu nyigozo gamutomera nagira longdelivery from that way. Lift up your hands. You are not a rock. Even if it is a person, even if it is somebody that is turning you into a rock, may the Lord God come and visit someone's family. The Bible says in Isaiah, Mukama oyo anyambasa olugoye olw'essanyu mu kifo ky'ennaku atadeko engule ey'ekitiibwa mu kifo ky'amaggwa kale anyambasa a garment of praise in the place of mourning. Kale nangira bakwambaza olugoye olw'obujulizi kirekane engato kyagamba akutigo But how about people that call themselves a rock? Yeah. Nga teri akibayise. Nobody has called you a rock, Naye ye kennyini ng'agamba naye mu butuufu ndiko ekintu. but they despise themselves and they say there is something upon me. Ye bali. Nga ye kennyini ye yeejerega. They mock themselves. Ye kennyini ye yeenyooma. They despise themselves. Bwe mbatunuulira mmwe. If I look at you, Kwe kakuwulire omuti. a tree, Omuti. a tree. Wiiki ejja ngenda kusomesa nankyawa yonna nsomesa carpentry. Next week I'm going to teach about carpentry. Ngenda teeka wano n'ebintu by'ababazzi byonna. And I'm going to teach you carpentry work. Mwenda abatambula ka mbasomesa bwe mba mpulira I can even hear a bird fly, so come back. Don't move. Mwebale nyo bye mutukolera.
tukoledde mukama abalaba tugenda kufa. Omuti gye gukulira, where the tree grows up from, guyinza okulira mu mabira, guyinza okulira ehoyima, guyinza okulira eyo mu nsiko. it can grow from a forest somewhere. Wiiki ejja ngenda kuleeta wano ababazi. Next week I'm going to have carpenters here. Ngenda kuwulira n'ababazi wiiki. I'm going to preach with carpenters the entire week. Omubazi, A carpenter. omuti gugwa mu kkubo, A tree can fall along the highway abantu ne bavuma poliisi. and people will abuse the police. Poliisi mujeewe omuti, jyamu mujeewe ekiti. Naye omubazi alaba emmeeza But a carpenter will be looking at tables ezigudde mu kkubo. that have fallen in the highway. Abategeera amangu bategedde, lwa totegedde kati manya woowu. Omubazi alaba case. Omubazi agamba laba bizinesi egudde mu kkubo. A carpenter looks at the business, looks at the chairs. Mumanyi nti mu nnyonyi mulimu entebe Do you know that on the plane there are chairs nga baazibajja miti. that were made out of wood? Mumanyi nti mu White House mulimu entebe. Do you know that in the White House they have chairs? Mulimu entebe. They have chairs there. Mumanyi nti Museveni atula ku ntebe. Even Museveni sits on a chair. Trump. Even Trump. Naye njagala obeeko otudde mu nnyonyi Maureen mu first class. But I want you to imagine sitting on the plane in the first class. Maureen, omanyi nti osobola okuba nga otudde mu first class mu nnyonyi As you're aboard in the first class on a plane, n'oguza entebe, that's the chair. Mukama n'agiwa omumwa eguddemu. And the Lord had given it lips so that he could reply. Watuuka otya wano? How did you get to this point? Entebe egenda kugamba nali muti. The chair is going to say, I was a tree. Ng'ali eyo mu kyalo abantu gye batatuuka. Deep down in the village where people cannot even get to. Omubazi n'ankima. But the carpenter came for me, Ye yandabamu value who saw value in me, mu nsiko gye nnali. right in the forest where I was. N'andeeta mu carpentry. Brought me to the carpentry, N'annongoosa. cleaned me and furnished me up. N'ankolamu oluggi oluggalawo State House. Crafted a door out of me to close up the state house. Now that you're here, You are in a carpentry. oli mu bbajjiro. Oba bagenda kukolamu ki? I don't know what they're counting up to out. Naye kyonna ky'onaavaamu kya muwendo. But whatever you do, Ayogamba asabukira egabe wabula kisa ekyo. Thank God for carpenters. Mukama yeebazibwa olw'ababazi. They can see value in you. Basobola okukulabamu omuwendo. So I have a question for you. Kati nina ekibuuzo. Who are the first 10 people in your life? Abantu 10 abasooka mu bulamu bwo be baani? What do they see in you? Bakulabamu ki? How do they talk to you? Boogera batya naawe? Okimanyi tosobola okukolera boosi ng'akuvuma naye mwe eddakiika z'abana munyongereyo bbiri. Banaye worship house tukiggulawo Sunday ejja, services zigenda kubeera 5. We officially opened worship house next Sunday. We're going to have 5 services. I want you to learn to develop a hard skin. Njagala olinga okufuna omutima gwa kabaka. A hard skin, like tough skin. Omutima nga mugumu. The crocodile skin. Ng'oli mufumu. A crocodile is very soft, Goonya ng'ovu nnyo. but the skin is hard. Naye olususu lwayo kungulu lukaluba. A tortoise is very soft. Enfudu ng'ovu nnyo. Mukubire Grace mu ngalo. Ne bwe yanywedde amazzi ng'alina okuvumbula enfudu. A tortoise Enfudu is very strong, y'amaanyi nnyo. very weak, Nafu. but the skin. Naye olususu lwayo kungulu. Yigange okubeera ku levo ng'ebivumo bya boosi wo tebituuka munda. Learn how to get to the level where your business will not get to the inside.
yiga okutuuka ku level omuntu bwakujereka tekikukyusa. Learn how to get to a level where if you're mocked, it will not change who you are. Okimanyi Do you know? nti Yesu Pawulo yagamba nti twafa ne Yesu Paul says that we died with Christ ne tuzuukira naye. and we resurrected in him. Nkubuulira ekyabo. Should I tell you the secret? Okufa ne Yesu manyi kitegeere. Do you know what it means to die with Jesus? In Jesus. Omulambo A dead body, ne bw'oguvuma even if you abuse it, n'okugamba kirambo gwe you tell it you dead body, laba obuyindo look at your bad nose. ani yakozeeko nga tewanyumye. Who made you up? You don't look good. Omulambo gukufaako gugamba okowage The dead body will not mind about you. When you're done, you leave. ate ne bw'okuwaana And even when you praise it, tingonyumye. you are looking so good. Omulambo tegufaayo. The dead body doesn't mind. Kyekitegeeza okufa ne Kristo. That is what it means to die with Christ. Nabujja n'ogamba kyusi oli wakabi nnyo oli wamaanyi nnyo tekinkyusa nnyo. Nabujja n'ogamba oli mubi nnyo nakyo tekinkyusa nnyo. I died with Christ. Ebiwaamu tebinkyusa nnyo. Ebivumo tebinkyusa nnyo. So I want you to learn something as I close. Spark TV eyo. Yala kugenda ne Spark TV. Mwena abali ku Spark TV. To all of you on Spark TV. NBS 12 David. Kama akulaba. Mwena abali ku UBC eyo. Zonna mwena muli awo. Mwena abali ku UBC. All of you on UBC. Tuli ku television. Dream TV. Mwena abali ku Dream TV. Rest TV. Buli ali ku Rest TV. Buli ali ku Lighthouse TV. Webale. Kandi ebyo nabina sibyogera nti nyina kyengezaako. Ngezaako balaga nti nali kiti. Kati nolengera wenjogera. The Lord is on my side. He said I'm able to go through. Mumanyi bantu mmwe nti mwina oyiga ekintu kye bayita adapting to a situation Okuyiga okubeera mu mbeera but not accepting it. naye nga togikkiriza. Tolaba nze saagala nnyo okugenda watu omuntu yakafa. Emiranga The mornings, I don't want to go to where a new dead person is because of the morning. emiranga ng'omuntu yakafa When somebody has just died, janjawulo nga wayiseewo essaawa. they are different after an hour. Ng'omuntu yakakutuuka n'otuuka. When somebody has just died and you Ne get bw'oba there, tomumanyi olaba abakaaba n'obakaabirako simiri. you will look at the people crying and mourning over the dead, and even if you don't know them, you will also cry with them. Mukyala wa Padde Bitama lwe yafa. That day we lost Paddy Vitama. Nali wabweru ne njogera ne Padde ku ssimu. I was outside and I talked to Paddy on the phone call Lwazi yali pasita. because I was his pastor. Padde oyo yatuyamba nnyo nga tugula ettaka wano. Paddy helped us too much on buying land here. Yantwala mu bagagga. He used to take me before the rich. Padde nagenda naye ku ssimu ne mugamba Padde nzija okukulaba. I talked with him on the phone call and told him that I was coming to see Naye him. pasita kabakobe wano akayiso I said, yes, let me receive this injection. oyingire. Then you will be able to come in. Ne tubeera ku luggi. And we waited by the doorside. Nina omutwe gw'enjiri ngenda kubuulira bano Mukama nga mpadde amaanyi baguyita obulamu obutaliggwaawo. I'm going to preach about eternal life here. Mulokoke nga mukyalina omukka. Get saved while you still breathe. Ofe osange nga Yesu teyaliiyo. That when you die, you only find Jesus never existed. Okusinga omumujerega n'omugaana n'ofa n'omusanga nga gyali ng'alina ku WhatsApp bw'ati. Rather than you denying him and you die and you find him in existence. Padde n'agamba pasita kabakuba akayiso omusawo ali wano oyingire. And he told me, let
me get this injection and you will come in. Life. ngenda okuwulira mu dakiika emu nga emiranga omuyaye ate zukuka ne bamunyenya nenyingira nga pale tafudde. I entered the room instantly, immediately, and he was gone. Kati lengera mukyala we anyigidde Katonda ate nze ayimiriddewo nti nkiikirira Katonda. Now the wife is angry at God and I'm standing in witness for God. Sirikyerabira. I will never forget that day. Now I discovered that I don't have to be present when somebody has died. But you pass by midnight. They adopt. Baba manyide. Yeah, but me no good. Even sent for porridge. Some people love the resurrection right there. They get seated by the coffin. Nsaba Katonda akuyigirize okuyita mu bulamunga teriyo kintu kiyinza kukola. Era bwe nabali munombolokono gwange ne mbasabira mu myaka esatu. Within 3 years I prayed for you. Ebintu byakyuka nnyo. I'll close by asking you. Ngenda kumaliriza n'okubuuza. Requesting you to honor God's breath osseemu ekitiibwa omukka gwa Katonda and treat yourself as a useful vessel. Otandika okwetwala ng'okirya ekyomugaso. Gundi yamusekawo Keezi ng'asaza akaviiri nanga anyumye ne mubuuza okasalidde wantu watiswaga gyenakedde. You guys love Anikati Karakati. Mama kushukubire mugalo kisajja kyawe. Bweba yekudda mu kyaki. Keezi yajja wano ng'alinga ekisiimo. Wajja otya wa? Najja nina ekisiimo mukyalina. Ng'ovaawo. Ava Gganda. Ng'olinnya motoka. Bigerese. Mweka amawulire Bugembe ne bwafa n'avaawo. Ene kanisa ya Katonda yakola ebyama. So when I saw Keezi, say why don't I also go and do that? Ngenda kusaba honor God's breath by treating yourself well. Ekyo abakikubiddemu mukalabuka babulujeko. Okusolenjera ekyo kiyita naye Katonda okulekera omuka lulijjamu n'okola n'enfamu n'obisala. Honor his breath. Omuntu agobosseemu ekitiibwa. Kweka Katonda kwa Katonda we n'akulekera omuka n'ozuukuka waliwo akazuukusa. God in his honor, he left you the point that you're able to wake up. Somebody did. Ku Facebook okwo olw'enno mmala mwati mwana mwe mutuukirivu mmala. On Facebook abantu manyo tuteerako comment. people normally put up comments. I love criticism. Njagala nnyo ebintu by'okunkola. Nagamba kasuku ndi kasuku. Back in the day kati ndowooza agenza kakana nnyo oba akuze. Ne mugamba kasuku gwe oyinza obutakimanya naye waliwo bangi b'oyamba. I told Kasuku you must not know, but just it depends on how you listen to it. At times you might change what he says and you actually become a better person. Not all criticism is bad. It depends on your attitude. Though sometimes when you're criticized you become around. But I told him sometimes I listen to you and become better. I even allow people to criticize us because it helps us. President Museveni.
ogenda kulaba comment. Now you're going to hear the comments on Facebook after these NRM people have been here. Okitegere kiga karate nno nze sijja kusula bubi karate ye Museveni ennyini yabakkiriza. Now how about Museveni who permitted them? Kane bavuma Let them abuse him. nze singa nali musi If I were Museveni, nanyine kundu nekompola guns and weapons. tutuzatanga mu nyumba y'obuyinza nebesinkuba sasi era nze ngabaaona mulokoke ola mulokoke munsonyi wembadde mmala naye kati kammali sande ejja bambi mukeere saavisi esooka ya luzungu 2 ku ssaawa 4 n'eyokubiri luzungu 4 mpaka 6 then endala luzungu luganda 6 paka 8 then 8 paka 10 paka 12 badde wanga sinabyanza Chikompola ngo kitunoza mu nyumba y'omuntu. tukomye tunoze kikompola mu nyumba y'omuntu era mukulembeze katonda yamugala naye ku Facebook okubeerawo omuntu akuvuma. Somebody can abuse you on Facebook. That's okay. Owulira kiri okay. Naye waliwo akuvuma. But somebody else will abuse you. Nogamba bakana akagambo friends yakasoma kaliko friends. And you wonder if you are able to recognize this word friends on nga Facebook. n'obawuliriza omuntu oyo buli lunaku If you try to listen to that person every day, osobola okufa oli muto. you might die at a young age. Kati nze ntera ogamba abantu nti bwe allow criticism but when it is evil take it off. Kkiriza okwolokotebwa okuvumibwa naye bwe kiba nga kibi kijjeeko. Waliwo omuntu omulaba aliko emizimu egikuzza mu kyalo. Some people are just anointed with evil spirits. You must learn Olina okuyiga to love God's breath okwagala n'okussamu ekitiibwa omukka gwa Katonda. and treat yourself as a man, a woman God has given his oxygen. Weeyise ng'omuntu Katonda bw'awadde omukka gwe ogw'okussa. And wake up and first more as a lion, Ozibuke olunaku lw'enkya ng'onessuulira not a rat. so singa ekisiibula. Tokkiriza muntu yenna kwesootooleza ku bisooto. Never permit anybody to wrap their bw'abanga ali wakuko taatawo maamawo kojjawo ani boosi wo tomuvume akasente okaagala akasente kakole naye beeranga enfudu tokkiriza kuyingira ku penetratinga omanyi abantu bagamba ne bwogwa amazzi kasita toganywa Even if you fall in water, you just don't have to drink and take it in. kasita toganywa As long as you don't drink that water. oyinza obutoddira ani amanyi ekituufu abawuga kasita sebbanga wefula amanyi buli kintu sebbanga owuga jangu kituddiremu kamalirize naawe ekituufu kiri kisebaka jangu weswalize mu kamera sebbanga ayagala nnyo okunyamba ne baba tamanyi kintu nga kayemba jofre manaja wa rwema nekulisebalize yagamba nze abalokole babulira enjiri edda mu kyalo ngavayo ndokoka nangamba banagenda tebafunye mukkiriza bwe bagenda ngambivaamu mutima gwe mulungi nnyo so ati musoma oba owuga waliwo kibayita okubbira weekwata wano ku nnyindo n'amatu n'obbira n'okuba amazzi singa oganywa awumanyi ofudde bakutambuziza bali bw'onywa amazzi kigezi ogenda kufa kati omekinga sure nti tonywa amazzi nti bwokaba oti mazzi tolina kumira obeera muli bw'ofuuyira muli ati twakubanga eddibi mu kyalo kusasuza mwakubanga eddubi mu kyalo twakubanga eddubi twagendanga eyo bemekka kati ekampala ekampala batusasuza kyova olaba nsiiwuka sebbanga batutaasizza vaawo you drown not google yatumanya emiggo n'embi you drown not by falling into the river Obbira si lwakuba nti oba ogudde mu mazzi. but by staying submerged in it. Naye kasita osigala ng'osobola okugaseeyeeyezaako oba mu.
Nzake submerged cemetery. Submerged is completely immersion, like going in. It means remaining in the water. If you try to swim and you fail to swim and you remain in the water and you stay there for longer, that's when you get it. You submerge. We're down Uganda. You drown not by falling into the water, but when you submerge in the water, somebody worship Jesus. Wali, wanike mikono sinza. Hallelujah, tuwanike mikono. Yeah. Wanika mikono, wanika. Hallelujah, Hosanna kaba. Hallelujah.
situla situla katonda situla 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 katonda ayamba abanakusinza katonda situla situla katonda Situla, Caesar, 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 tender, tender, Caesar, Caesar, tender, tender, Caesar, Caesar, yeah, Caesar, Caesar. Colabore. Lift your hands. Let it carry an anointing of lifting people from zero. Now I know what to say. I'm seeing someone, for you, you are not on zero, really. You have climbed like 6 steps. And I'm seeing 24 more steps to go. Yes, God is going to take you 24 others. So let's do the math. Let's do the math. 24 plus 7. 30. 31. Yes. Someone, you are going to have 31 businesses, 31 opportunities, 31 houses. I said 31 breakthroughs. I declare 31 opportunities. God bless you. I encourage everybody on Facebook, YouTube, and all of you here, as the service ends, please leave something in the house of God to pay NBS, to pay internet, and pay the electricity bills and everything. So, nsaba y'abantu mitwalo gumu, ebiri, etano, musanvu, 10, 10, okikole ku speed oziwanike mu bbanga. It stays here to help the church, and the Lord will bless you. It is a special seed. Maureen olina okusigala fe abasiibula abantu fe bapasta gomba mukazi wattu. Okay, get something mitwalo ebiri, but you're something of value. Even God calls you his friend. I release you and I speak that you are blessed. Its people said. Now, this is the last service in this lockdown to end at 2. Is it 2? 2 what? What's the time? Eh? Eh? It is 1:39. Oh, we are good. So I pray, services on Azagena Kubazigwa quickly, like today. Oh, thank you, Lord. So please, starting next Sunday, please keep time. Make sure the first service, English, 8 to 10. Then the second, English, 10 to midday. Others are interpreted all the way to 5. Lunch hour, I'll be preaching here. Please feel free to pass by. And remember, you are not a rag. We are fasting every Wednesday. God bless you. Will you fast, Momo? You will fast? I will. You will. Good. I ask every start to fast that Wednesday they've been here. Thank you, Alan, for being here. Thank you, the NRM force. Thank you, Chusi Sarah Kulabako. God bless you. Omwalo yatukoledde ebirungi bingi nga kyaki mumukubireko mu ngalo. She's from America. God bless you so much. All right. God bless you. God keep you. Please, COVID is real. Put on your mask. Come give your offering. I will see you next Sunday or during lunch hour. The numbers on the screen. Please leave a seat. God bless you, everybody. Let me hear 3 powerful amen. Number 2. Number 3. I know